Kyagulanyi enkungaana zikubye mu bitundu ebyenjawulo bw'abadde mu bitundu by'e Kasawo mu konstituensi y'e Nakifuma ng'eno asanze enkuyanja y'abantu nga bamulindiridde. Kyagulanyi abadde awerekeddwako abakulu mu kibiina ki NUP okubadde amyuka akulira ekibiina mu Buganda Mwanga Kivumbi nga kw'otadde n'abavuganya ku bifo ebyenjawulo mu bitundu by'e Mukono. Ono ye mbaka waffe mukyala bamuyita Sheila Amaniyo. Ono asinzidde eno n'avumirira ab'ebyokwerinda okukozesa obukambwe okuli okuwamba okusiba abantu kyere ng'omusango gwe balina gwa kumuwagira. Loole ebbiri zijeifanga, emu ya UPDF, emu ya Uganda Police. Ezo bwe zapaakinze Kawempe ne bapakira omwo abaana ba Buganda. Era olunaku lwa leero beeteeseteese okuwamba abaana ba Buganda n'emmotoka bazireesawo nga tewali musango n'ogumu gwe mukoze. Baateeka mwami byabakama yateekateeka okulonda kuno. Mwami byabakama tavangayo kwogera ku bantu abasirikale abali mu t-shirt za Museveni abatulinda mwakole batukuba emiggo ne baganda baffe abanyankolo abalungi babasinga amaanyi. Kyagulanyi asimye abantu beeno okugumira buli kimu ekikolebwa okuba kugira okutuuka waali naye ne bamulaga omukwano. Nange mwebale nnyo kubeerawo olwaleero. Mwebale kugumira okutulugunyizibwa kwonna kwe tuyiseemu. Mwebale kugumira enfuufu. Mwebale kugumira kutiisibwatiisibwa. Mwebale kuyiwawo omubiri ne mubeerawo olwaleero. Ategeezezza nti kaweefube gwe baliko wa kukyusa bukulembeze bwa ggwanga kyokka abamu bagufudde omulimu okubavumaganya mu mawanga. Njagala okubategeeza baganda bange naddala ab'omu kitundu kya Buganda ti luno olutalo si lwa mawanga. Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mukyawe n'abantu abalala. Ayagala mukyawe abantu b'Omwankole, ayagala balowoozesa nti ebikolobero byakola abikola ku lw'Abanyankole. Naye mwabadde embalala mwalabye omukwano gwe twafunye, mwabadde Kabaale, mwalabye Ekisolo, nga sinnagenda mu maaso njagala okulangira luno si lutalo lw'amawanga. Luno olutalo luli wakati wa Museveni ne banne. Luli wakati w'abanyigiriza n'abakola ki? Kyagulanyi era akubye olukuŋŋaana olulala ku kisaawe ky'e Kalagala Church of Uganda ekisangibwa mu konstituensi ya Mukono North ewakiikirirwa Budala Kiwanuka. Ssebo basinga okuwamba abantu. Era ssebo mumuluka guli gwe tugenda okufulumiramu wali nga twegatta ku kolansi wali omusajja wo Kanata Muhammadi we bamujja awe Namawojjolo mu lukogo gwe Namawojjolo. Kyagulanyi ategeezezza nti mu kifo kya gavumenti okuteeka amaanyi mu kwongeza obuweereza mu malwaliro, amasomero n'ebirala, ssente z'omuwi w'omusolo bazimalidde mu kumulemesa okunoonya akalulu. Abaana bammwe tebasoma, bakoze ebigezo nga tebasomye kubanga abasomesa tebabasasula. Naye abapoliisi abasukka mu 500 bwe bagenda batulondoola tuleme kwogera n'abantu. Mwenna mu disitulikiti eno mumanyi nti temuli ambulensi za gavumenti, naye mulaba emmotoka za patro zisukka ne 40 ezigenda zitugoba nga zikuba abantu tiyagasi. Omusango gwe babavunaana kubayo kuwagira muntu gwe mwagala. Kyagulanyi nga tanaba kugenda mu nkuŋŋaana zino asoose ku kijja ky'Abaimbogo ekisangibwa emisindwe mu bitundu by'e Seeta era nga wano omu ku bakulu b'ekika amukwasizza engabo, effumu n'okumwambaza olubugo.
Kyagulanyi abadde wakuba olukuŋŋaana e Katosi ng'olunaku lw'enkya wakuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Buyukwe. Juma Kiriya, NTV Mukono.